Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Bikira Maaliya gy'ateesammula. Ayi Mariya kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange, nkusingira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange n'omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma, nzibiranga omuddu wo owuwo ku bubwo. Mbalamusaako nnyo baana ba Mukama mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo. Mu nnyonyi yaffe ya wiiki eno, sigala ng'otambula. Sigala ng'otambula. Ku nsi buli muntu obuvunaanyizibwa alina ebirooto era alina ebiruubirirwa. Mu mazima bangi tukoze kyonna kikyetaagisa okutuuka ku biruubirirwa byaffe. Munnange okoze nnyo, osomye essaala, osiibye, naye oluusi nga tonnalabawo nkyukakyuka yonna. Kyangu era kya bwa muntu okuggwaamu amaanyi, era n'olaba nga watali ssuubi era atalina lugendo mu by'okola. Kino nkibagamba bulijjo, era nja kwongera okibagamba nti Katonda si remote, nti ebintu alina kubikola nga ffe bwe twagala abikole. Nti ebintu alina kubikola nga ffe bwe twagala era mu budde bwe tubyagaliddemu. Bw'olitegeera nti Katonda akwagala okusinga bwe weeyagala era akumanya okusinga bwe weemanyi, ojja kumanya nti ebintu ne bwe biba tebinnatambula nga bw'oyagala, tekitegeeza nti yakuvaako oba yakwerabira. Gwe sigala ng'omwagala, ng'omusinza, ng'omutendereza era nga tomugattika. Ojja kwewuunya ng'olaba ebintu bitandise okukyuka, ng'enjegere zitandise okukutuka, ng'obulwadde buwonedde ddala, nga bizinensi esumulukuse, ng'amaka go gazzeewo, abalogo nga bawanise, anti nga balaba gwe baloga asigala agenda mu maaso. Awo ojja kwongera okumanya nti bulijjo Katonda ali mu kukufumbira ekisinga ne kiwali omusaba. Emirundi mingi ekyamagero kya Katonda gy'oli kiba weekiri era nga kiri mu kkubo, nga weetaaga bwetaazi kubeera muwulize gy'ali, n'okola kyakugamba, ebisigadde n'obimulekera. Mu Vvanjiri ya Luka Gwa 17, abagenge 10 baakoola Yesu nga basaba bambi abawonye. Yalina obuyinza n'obusobozi okulagira obulagizi ne bawona ebigenge, naye kye yakola yabalagira bagende beeyoleka eri omusaaseredooti. Mu mazima amatuufu kye yabagamba kyali ng'ekitasoboka, kuba mu budde obwo abagenge tebakkirizibwanga kusisinkana bantu. Laba ate ye abasindika eri omusaaseredooti. Abasindika eri omusaaseredooti. This was humanly impossible. Naturally impossible. Naye ffe mu kukkiriza tugamba nti kkiriza nga tonnalabako. Baatandika basajja battu okutambula nga boolekera eri omusaaseredooti nga Yesu bwe yabalagira. Nkuba akafaananyi bannaabwe ababa basisinkananga mu kkubo nga bagenda biba bagambanga, nga babajereegerera baaba. Nabo bennyini ngakasa baatuuka ne beetunulako nga bali mu kkubo nga tewali kikyuka ku mibiri gyabwe, balaba ebigenge nga bwe baasimbudde bwe bikyali. N'abamu ku bo katabatendewalirwe. Naye ekyessanyu, abagenge bano wakati mu birowoozo ebingi n'okujeregebwa baasigala batambula. Baali tebalabawo nkyukakyuka ku mibiri gyabwe, naye era baasigala batambula, tebaggwaamu maanyi, tebaapowa.
baba bakyatambula omwagenda okulengera ng'ebigere tebiddawo, omulala ng'emikono tegitandise okutereera. Obutakulwisaayo bigenda okuggwa nga bonna bawonye ebigenge nga tebannatuuka na wa musaaseredooti. Ekyamagero kyabwe kyali mu kusigala nga batambula nga Yesu bwe yali abagambye nga boolekera eri omusaaseredooti. Awo wennyini we kyali kusigala nga batambula. Endagaano n'ebisuubizo bingi Katonda bye yatusuubiza nga bwe yatugamba nti munaawolanga nga temwewola, nja kukuddiza obulamu obwali bukuggiddwako, n'ebirala bingi nga bye nabawanga mu ndagaano mu mwezi gw'e12 mwaka oguwedde. Promises of God. Bye sigenda kuddamu kati mukwano gyange. Naye ng'abagenge bwe baali ku ntandikwa y'olugendo, naawe waalibanga tolaba kikyuka, ebintu tebitambula, obulumi bweyongeze munnange n'ebirala bingi. Mukwano gwange munyeenyeze mbawa, munyeenye eno gy'olaba nkuwa, si motivational speech. Kino Katonda waffe kyali, era ebyo byakolera abamwesiga. Don't go by what you see or you don't see. Go by what God promised you. Don't go by what you see or what you don't see. Go by what God promised you. Father, ng'obulwadde bukyannuma, sigala ng'otambula. Nga bizinesi yange tennalagawo njawulo Father, sigala ng'otambula. Abaana bange mu kiraasi nga tebinnatambula bulungi Father, basigale nga batambula. Nga sinnafuna mubeezi mutuufu munnange. Nnyini kubaga b'ababeezi amanyi ensonga lwaki tannamukuteera, sigala ng'otambula. Ku mulimu nga tebinnanyuma, sigala ng'otambula. Katonda atasumagirira ateebaka, akiraba bulungi nti obadde mwesigwa gy'ali mu mbeera yonna. Nti newe wanditendewaliriddwa amaaso togamugjeeko. Akiraba bulungi nti bambi omwekuumidde. Nti newe waalibadde okaabira wasigala oyimusa linnya lye era ng'omutendereza. Byonna abiraba. Kino mukwano gwange nkiwulira bulungi mu mutima gwange, ate tekutera kunnimba nti bangi mu lugendo lwe mulimu kutambula, munaatera okusisinkana ekisa kya Katonda, munaatera okubandula akajji mu linnya erya Yesu. Toterebuka mukwano gwange, sigala ng'otambula, onombuulira. Munnange Musa ng'amaze okufa, Katonda yayimusa omusajja Yoshua era n'amuwa okukulembera Abayisirayiri beeyongereyo mu lugendo lwe baaliko. Mujjukire ababadde batambula nange nti mubegako twalaba ng'ekibinja ekyasooka baajeema, baabuusabuusa, baalema okwesiga Katonda era ekyavaamu kubungeetera mu ddungu emyaka 4. Kati bano benjogerako wano baali baana baabwe. Era n'omukulembeze Omukama ng'abawadde mupya nga ye Yosua. Okuyingira ensi ensuubize baalina okutula omugga Yoludaani. Ku Yoludaani tewaaliwo lutindo lwonna, ate mukadde ako obudde bwali bwa mataba. Awo naawe osobola okuba akafaananyi ku kyali awo. Omuyaga gwali mungi nnyo era ng'amayengo ku mugga geegirisa ng'ekigotta entula. Ekirungi Yosua yali yalabako embeera bw'eti bwe yali akyali muto. Ku nnyanja emyufu ekintu bwe kiti yakirabako nga Musa ye mukulembeze waabwe, na byonna Omukama bye yakozesa Musa yabiraba.
nga bwe yabakolera ekkubo mu nnyanja kana akaana kaali kabirabanga kato. Kaakati ye mukulembeze akulembedde abantu ba Katonda miliyoni nga 2 ez'abantu. Mayengo gaali mangi era n'ayagala agezese ng'akolanga Musa bwe yakola. Yajjayo omuggo n'agukuba ku mazzi mbugeeyawulemu nga bwe kyali ku Musa. Yakikola ng'abantu bonna balaba, naye tewaali kyabaawo musajja wattu baaba. Yakanya kugamba nti Mukama, kino ky'ekigezo kyange ekisooka. Nkozese ekyamagero kino abantu bano bategeere nti nga bwe wali ne Musa nange munnange oli nange. Mukama yamuddamu nti nga bwe nali ne Musa naawe ŋŋenda kubeera naawe. Wabula wulira kino, teyamugamba nti ŋŋenda kukozesa bye nakozesa Musa. Munnanga mpuliriza, singa onnyamba n'otegeera kino ojja kuba weesiimye mu nsi muno. Nze naawe tuli banjawulo, tulina ebitone, enkula n'obusobozi bwa njawulo. Kola bibyo okusinziira kuyitibwa kwo n'obusobozi bwo. Va kwegeraageranya n'okwagala okukola ebintu nga gundi. Munnange omugga gwagaana okujjamu ekkubo, newakubadde yakubako omuggo. Abantu baakyuka ne batunuulira Yoshua. Yoshua yabagamba nti Omukama tayinza kutuyisa gyonna gy'atuyisizza ate n'atuviiramu wano tusigale nga tutambula. Kye yakola mukadde ako yasaba omusaaseredooti abakulemberemu ye ne banne bamugoberere. Ndaba abantu awo nga bagamba Yoshua nti ggwe ssebo tolabanga amayengo mangi ate g'amaanyi, oyagala kututtira mu mazzi musajja ggwe. Baayogera bingi naye Yoshua yeefuula nga atabawulira era n'asigala ku kiragiro kimu, musigale nga mutambula. Mikwano gyange mu nsi tulina abantu ng'ogwabwe gwa kutumalamu maanyi nakutulaga nti tebisoboka. Tosobola kumalako oba obulwadde tebugenda kuwona, togenda kuwangula, bw'ogenda kuzimba biveeko. Bukatola osomera ki mu nsi eno omutali mirimu? Gwa amaka nga si mangu nnaku zino. Munnange nno wandibyesonyiye ebyamaka nga bayitiridde okulwanyisa lizayininga. Mbu struggle, ebya struggle tojja kubisobola. Abasabajja bano si bangu, ebyo n'ebifaanana ng'ebyo. Mukwano gwange nkusaba ng'owulidde abantu ab'ekikula ekyo tobawa matu. Weeyise nga Yoswa, sigala ng'otambula. Laba omusaaseredooti bw'atuuka okumpi n'amazzi. Jjukira kati yali mu maaso kubanga Yoshua yamusabadde mu maaso gaabwe. Akadde kaali kakufa, kaali kakufa na kuwona. Amayengo gaali mangi, basemberedde amazzi. Mu mazima amatuufu baali ku mugo gwa ntaana. Nga batuuse mu mbeera eyo era nga balaba kati ekiddako kufa, abantu bonna baakyusa amaaso ne bagoolekeza Yosua. Kukyali wali balowooza nti ku luno Yoshua agenda kupondooka abagambe bakyuke badde emabega. Yabatunuulira bonna n'abaddamu ebigambo 3 byokka nti tusigale nga tutambula. Kyabayitirirako, yabagamba tusigale nga tutambula. Omusaaseredooti olwalinnyisa ekigere kye bw'ati mu mazzi geeyerulirawo ne gakola ekkubo, era abantu obukadde nga 2 ne basomoka Yoludaani ku lukalu. Ebyamagero bingi bikolebwa buli lwe tusigala nga tuli beesigwa eri Katonda. Tajja kubuulira nga bw'agenda kukikukolera. Tagenda kuwa dingera kukola bwenti ne bwenti, tagenda kubuulira nga bw'agenda kukikola.
nakaseera ki katuufu mwagenda kikoleramu. Wabula gwe sigala ng'oli mwesigwa, sigala ng'otambula. Ojja kulaba kye bayita Katonda. You'll see who our God is. You'll see who our God is. Ate tagenda kukikolanga bwe yakikolera gundi oba bwe yakikozesa gundi nedda. Ayinza obutakozesa Martin Semanda mu ngeri y'emu ng'ajja kozesaamu jjajja Ngobya. Kuba ye Mukama taggwaayo ate n'enkola ze teziggwaayo. God is not moved by what is not moving. He is not intimidated by how big the obstacle is. In fact, many a times God will wait on purpose for that moment when everyone thinks it's impossible. For he will then come out and show his power. Keep on moving. You will soon be surprised by his divine intervention. Mukwano gwange olw'embeera gy'oyitamu era ng'otuuse n'okuggwaamu amaanyi oba olyawo n'okutendewalirwa, singa Yoshua abaddewo ku ssaawa eno yali kugambye nti mwannyinaze, muganda wange, father, sister wange, sigala ng'otambula, sigala ng'otambula. Yoshua yasaba omusaaseredooti akulemberemu Abayisirayiri nga batuuse ku mazzi, nga batuuse ku Yorodaani. Era amazzi gaabeeyerulira ng'omusaaseredooti agalinnyeemu ne basomoka. Nze ng'omusaaseredooti Martin Semanda, Omukama gwe yawa omukisa okubakulemberamu baana bange mu lugendo luno lwe tutambudde okuvanga COVID yakatandika paka kati. Ekisooka, ng'abagenge bwe baawona nga boolekera eri omusaaseredooti, mwenna abalwadde abatambula nange ngolola emikono gyange gye muli, ne mbalangirirako okuwona mu linnya lya Mukama wange era mulokozi wange Yesu Kristo. Mwenna abatuuse ku mugga, bibasobedde baaba, muli muwaziga, mukabiriddwa, muweddemu essuubi, temumanyi kiddako bambi. Saba Omukama olw'ekisa kye abaggulirewo ekkubo, musomoke ng'Abayisirayiri bwe baasomoka Yorodaani. Nkirangiridde mu linnya lya Mukama wange era mulokozi wange Yesu Kristo. Keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Mukama abeere nammwe. Omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu, bannange gubakuume, gubasigaleeko kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe.